Mukwano gwange bingi nnyo ebikyayogerwa waneeno ne wali butambi bungi nnyo essaawa eno bwe tweyongera okubeera ng'ate munnange tufuna. Kati nno waliwo akatambi buteerevu ke ngenda okubeera ng'ate nkulekerako mu maloboozi ogende maaso n'okubeera ng'ate okawuliriza. Munnange omukulu ono Ismail Lexus yali yafunako okulabulwa wabula ezo zaali nsonga za airport. Wabula kiseera kinene omutuufu tetusobola kutegeera kiki kituufu kisizza omukulu Ismail Lexus olw'ensonga nti bintu bingi nnyo byazzenga ayogerako. Kyenkana buli nsonga eggwawo mu ggwanga abadde nga avaayo n'agyogerako. Wabula era kutiisibwatiisibwa kungi bambi kwazzenga afuna olw'ebyo by'abadde nga avaayo n'ayogera. Nga gavumenti emutiisatiisa kwegamba abantu bangi nnyo bambi abadde bamutiisatiisa mu biti ebyenjawulo. So mu kiseera kino tetuyinza kumanya ani yakoze kino ekyokubeera ng'ate munnange amupangisiza abo abamutta oba nga ye kennyini ye yamwettidde. Ekituufu kiri nti tetumanyi wabula nga kw'okunoonyereza kukyagendera ddala mu maaso. Mukwano gwange nakusuubiza nti buli kimu kyenfuna butereevu ngenda kuba nkikutuusako waneeno, n'olwekyo kyenkusaba subscribinga oteekeko n'akadde oleme okubeera ng'ate omissing out. Kankulekereko obutambi buno. Goodbye for now, toseetuka. Is this Isma? It is not necessary to know who I am. What is necessary is to take serious the information that I want to give you under warning. It's a warning and I want you to take it seriously because this is not a joke. Okay, so Isma omuntu wa gavumenti saagala weeyisenga bano ba hooligans maze nakuŋŋambira bino ebigenda maaso ku intaneti ensonga za airport ozimanyi. Yes, saagala ogende maaso ng'opostinga abantu abo. Njagala osomye ensonga za airport zagenze mu authority ezibivunaanyizibwako. Mbadde nkusaba obyesomye, saagala weefule nnyo hiro. Kati kirungi kuba owuliriza obubaka bwange bwebwo, saagala nziremu kkubira essimu ku nsonga y'emu. Ntegeera bulungi, ontegedde? Ekikulu sikuntegeera, ekikulu kufuna mesegi yange nsubire nti ekutuuseeko bulungi. Yes, gye mwakoze si bibi birungi, naye kyenkugambye ceasefire. My friend, obubaka bwange bwe saagala nziremu kukubira oba tosobola kufunayo warning, ebirala saagala kumanya, so njakola ekyetaagisa. Bamubye genda ku Manina. Mumuletedde abantu obusungu weebuti, mubaleetedde obusungu. Mune mwepalawuda mu mmotoka ez'ebbeeyi ne mutambuza famire zammwe mpaka Bulaaya ne mwejjanjabira mu malwaliro Amerika ng'omuntu wa bulijjo talina kyakufunamu, omunyuunyuuta akukuuma asula bweru kyokka abaana be tebasoma. Mbu Minister of Labour. What type of Minister of Labour? Nujja mu ofisi yenna ne yeepalawuda n'obuwala obubeera bwambadde obusikaati nga bwonna obuba bwabugwamu. NDPA ku Manina tekalina ne kyekalina ku ggwanga, butambula butambuzi. Embwezo mutuleetedde obusungu bungi nnyo mmwe. Tubakolera naye tubataddeko amaaso abiri. Time will come, ojja kudduka mu ggwanga lino ogende mu ddala, ojja kudduka n'olugezigezi lwammwe n'empenkoni ze mwakalaba mwe musinikira amannyo mujja ziraba.
kati oyo abonyabonya kukyala pretendinga kyokka omukozi amukolera ali bubi tasasulwa abaana be tebasoma naye ye atambula n'emmotoka nnya. Minister of Labour kati genda olebalinge mu ttaka. Yes genda bamubye wano wennyini wembeera bajja bakuba bamemba ba parliament abakozi bamwe bankubira temubawa ssente omuntu n'akuvuga n'omutuuza mu mmotoka n'abeeramu essaawa n'ogenda mu loogi n'oyenda n'omalayo hours 8 tomuwadde emmere ali mu mmotoka n'omuvugisa talaba famire ye. Bwe nolowooza mbuki oba mututta mutumaleewo naye nga tujja omu ku omu we shall feel it mujja kiwulira temujja kuddawo mulowooze okwepalawudira mu ofiisi bamulondamu bulonzi naye nayefuula nti bagimuzaaliramu n'omutuukako yenna n'awanika obusige n'awanika amatama n'olowooza munnange ofiisi gye weeyagaliramu bagirondamu bulonzi bantu naye teweefuula nti nno oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo mbwa toli naye ne bafuula abantu emmomboze baagala buli muntu amufukamirire ku maviivi ne bw'oba omukoledde okusasula ayagala omwegayirire omufukamirire oba embwa gwe gwobeera gwembwa bano be bembwa. Gala nnyo Muhammad Nsereka mbuulirira nnyo aja Miss Kigundo ambuulirira nnyo n'okumbezaawo kati wakuba millions za 2 genda otandike yangamba genda gulewo company nengugwawo company nangamba obeerawa ngambera namwangamba de najera apartment omuzuli novaye wa honorable yona nakolera shopping yona nenzira ku muzuli nenjogera kati awo siku byakalulu baka lwe bagayisima olyani safe security nejja buli kimu kijja mpola oyina security kutidde kugete wange bakuba KPM Kampala kira police wandege ya DP sawo bonna bali kuluka bonna basulawo nedda isimo tuseka esebo abasirikale babiri kabajje kye kikuweza amayinja bwegati oli muntu mukulu nnyo nedda Farida honestly ngojeko ebirala nsomeseza abantu era nkoze campaigns ennungi nali nkuwulira mpulira bogera bata akasajja ako kayisima Solomumba ndi ku Facebook nsanga video yo ebyo byokola ku macha nkuwuliriza bwendi ngojeko bino byolekana n'okulumba oluusa abantu waliwo nawe nkuwulira nenga akayisima walimbi but you talk some sense. Yes. You sound learned. Yes. Kati ekyo kyenkugambe nti I picked interest. Bwe ku social media Farida tukalinga ebintu bisatu ebyo kukolezo live eyina okubanga eri entertaining eyina okubanga eri edutaining okitegeera ate nga eyina omulamwa kuba woona oyogera katugeze banking abatabimanyi ojja banyiiza kyova abamba njogera neŋŋamba ze bannange mundabirawo naye nze sikyayagala Farida nakazi bwe kasa yeekubya n'ekika ekifaananyi yantama kati awo ne wavaawo oli ajja lwekyo Lumumba nkulabeera ngenda kulaba ebya Farida byawedde namusanze ku mestil ne tuja n'ekyemisana nenga sinakulaba byawedde buli muntu yabitegedde actually wabagamba actually yansabye mwagale Farida ansabye mwagale twajirwa akasajja just cooperating a shit because enough entertaining one reason why abantu banjagala banzudde nga waliwo omukazi atera okumbuuza why are you young and old at the same time kubanga balaba nga njogera ku byabavubuka bulungi okitegeera so I incorporate ne ba youths bulungi ati ajamisi nangamba nayisima nga woogambye bwonejjamu obusungu okulekana n'okukola ki we directinga nina ebintu byange bingi binjagala okola ng'okusoma akatabo kange genda osoma akatabo kange isima teweetaaga kwerekana n'abantu nti bangi just know a target audience
kati ebintu ebito Farida bye binyambye ne bineerabize ennaku gye nalaba ebweru nesanga nga nkolagana bulungi n'abantu ng'ojjeke kuba zo live ziringa matrix waliwo bafaani abaliraddeko kati abajasi bange ab'e Somalia bagamba Isima watandika okukola live z'okwewombeeka watumalamu amaanyi twagala ziri ne tubeera ku front nga tuwulyanga gwe komanda bewanyingiza mu SS. So it is different character ku life but as a person I am a very humble person, God fearing, ndi muntu wa mazima. Abazungu ba nabeerayo naye ebimu ku bye nafunayo expertise no